Mama wa Pretty Nicole avuddemu omwasi agambye Dr. Kulthum n'Akiramu oba mumusibe naye nga ye aleese bwino ekyamazima Akiramu ye simanyi oba bagenda kwesobola Dr. Kulthum kubanga maama ebimuliko si birungi n'akatono. Bad Black naye zino ensonga ate azeeyingizizzaamu era nga we mugendo biraba maaso awo era nga baabaana baleetedde ddala bwino akwata ku Akiramu ow'eriiso mbumbufunze Dr. Kulthum yatomeera si bigambo byange wabula nammwe nga ye mugendo biwulira maaso awo mugamba mutya kansubire muli bulungi. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde bakubireko munange mama Pretty Nicole yavaayo n'akangula eddoboozi n'agamba nedda olw'okuba muyina ssente olw'okuba mwayamba omwana wange ne mumuweerako akaseera akatono n'abeera nammwe ate temugenda kutumanyirira kugamba mubule n'okutulinnya ku mitwe nga bwe mumanyi munnange omutima gw'omuzadde gulumirirwa omwana ngenda sooka mubatuuseko mu maaso wano ate tweyongereyo na biki ebyaddiridde bannange era nga wenjogeerayo family yaguddemu dda akabasa abalala bagamba obuzibu bwonna bwava ku Dr. Kulthum kuddira musajja Akiramu n'amuteeka mu nnyumba y'omugenzi Sheikh Muzata ye Bad Black gy'agambidde nti omugenzi kugamba edduwa zibamusabira tezisobola kubaganya kubeera kyekimu nti okuggyako nga bakyusizza byonna. Nga mutunyigiriza ebbanga eriwera omwana waba yavaayo ewammwe n'agamba nti kakomewo ogw'omusango bw'aba yabavaako n'agamba kadde yeekolera ebibyo ogw'omusango mbadde ngamba wano yakugamba yakusaba omutwale ebweru akole yakusaba omufunire connection yakusaba ng'ayagala okgenda okukola wamugamba otya tewamugamba nti nkufunira omulimu ogw'okwetunda gwe mwennyini wagamba Pretty nti nkugobereko jeno mu Amerika otandike okwetunda olowooza tetubimanyi bwe tusirika byonna by'oyogera mbimanyi olulala wali omugamba nti jangu obeere ng'okola ne Dr. Sekuko mbunawo ofune zilayisi ng'eza duushi kati duushi tomulaba kkiriza Dr. Sekuko amagezi gonna gozoowa Nicole magezi mafu musajja gwe naye byonna mbadde nga mbiwulira n'ensirika naye ompita mu ssiri byonna obimanyi n'engeri gye weekazaamu nze nkumanyi bulungi nnyo limbalimba abo abatakumanyi buzabuza abo abatakumanyi maama bwe muba mwayamba ne mutwala Nicole ku ssomero temugamba mugenda tupamira bupamizi mugenda kutunyera bunyezi. Bw'atyo munnange ate mama wa Pretty Nicole bwe yavuddemu omwasi manyi bagamba azaala ekibi akiwongeera munnange abantu tebagenda kwogerera mwana we bubi ng'ate yembwa ebintu gye bisibuka abimanyi. Mama Pretty Nicole ono yayogedde ebintu bingi nnyo era nga wembadde nzija mbibaleetera era yatuuse n'okugamba nti Akiramu omulimu gwe yali yagamba okufunira Pretty Nicole ebweru gwali gwa kwetunda kyokka te Akiramu aba ayogera yeerungi yagamba mbu Pretty Nicole yamufunira omulimu n'akola ki n'agugaana nga ye ayagala bintu bya lakijale byokka kugamba ayagala kasente kayiriyiri. Munange nze Nisha ndabye mama Nicole ayogera bitakwatagana ku TikTok simanya bo Akiramu simanya ye yajja n'asindikira message simanya bwiti nga sibitegeera bwene ngamba ye nikwanga ye yajja mu kabox nampereza n'ennamba nanga masindikira omusajja musate kati she's busy tarnishing someone's name buye yajja n'angamba simanya yajja n'ankwana nga sibitegeera yogera alaga she's busy defending hadota mufoto okukiriza tomwana yasobezza bambi katumugunjule bwetu kintu batumubuulirire naye alaga wagira byakoze era amuwolereza bafuyola abantu bateeka agabozi gaabwe ali mukunvuma naye nga ki ekinvumi omwana we saamugumyeko nawaddeyo ebintu benze munaye talk with evidence mwana tadala n'okumanyira mwana akiddangayo ebyabe baloga nze nandoga ageza munanga ate ekyewunyisa Nicole ekyewunyisa ye teyabyegaanye naye mama atamweza ko Nicole namugambe amasikigenda nakuwayiriza mukwano nemugamba Nicole yogera amazima weba nakuwayiriza munange kyogere akiriza nti samuwayiriza byonna bituufu nagamba ajja tineta naye netagase nituka agakola birthday boyfriend we bamusaye miliyoni 3 okufuna room ogidecorating abiri awo ayagala ebintu bya bay tagateekera ka boyfriend ke no nyina juzi wano bamugulira essimu kati mama yewunya n'ebyemanyi bingi ze Nicole adde nga mbulira everything about her nze ate nga nze simugamba byange because nze seesiga simala geesiga n'ekirala nze Nicole yasinga adda alina kyamanyiko singa yakyogedde dda ku social media n'abyogera naye talina kyamanyiko because even right now tamanyi the man I'm dating currently tamumanyi tasobola nafuna access ku ye wadde mwegyo emimwa gye gyalebera ate mama wanyiiziza nnyo mfata owolereza omwana ali mumuwabya ne bannange omukazi oyo ate bannange ejo nabadde ngenda kuba oyo simama mama Nicole oyo ejjo yabadde atandise akamanyiko kenna namugale tomumanyira wewe ekitiibwa kuba ate bannenya mumanyi omukazi omukulu kwegera yagambye
mugwe muwala gwe oli sitaani muno n'omuvaamu n'omuwa esinga girwadde togisobola wandigiwadde omuntu omulala naye kati ate muno n'osalawo muwe wadde ovakinze hajati tannasasula kwadde nabo bandabye ejjo nabadde muboda yamutwala egi ebiri ngenda paka wa hajati tebandabye nga nkwatira kasawo kumpa ssente natuseewo namaze dakika 2 netambula nengenda nikola alinga nga nsaba n'okundabanga ng'ana because she's not even worth it sasana nakuba mukwano gwa muntu malaya enkaddeeyo she's 22 mwana yangamba mukulu nangamba ebyobuto babikola kusiba kafta mama okwogera nti muto yangamba alina emyaka 22 oyo Nicole nangamba nze ndi muntu mukulu namugamba naye gwe wabaka n'abasajja gwe mwana omuto myaka 16 nangamba nze ndi muntu mukulu yafumbiza n'okwefumbiza oyo mwana ndabeera n'omusajja kasajja akesibana kaka sajja tekamwagala tekalina ssente kyava ku bw'amalaya ne kamuleka kabake n'okuba era bino ebitukagambe mukande kabimanyiko bawe tategera ngamba munze azanga zigafuna mpudde diru ngeyita mwateze ninako obuzibu anje ngebe nabadde mbimanyiko tobinyumiza konze kati ogenza okuba essimu ng'okuba oyagala ki nekiŋŋamba munze esimu yange nkubuuza lwaki wawaddeyo munno lero naye no ngayogeranga nazaalawe mwawadde diru togisobola muwandigira se ne bagiwa omulala okusinga omuwaayo bane tebalina magezi bannange bwe mama Nikota ddala okumanyiira ne mama wako Kanikolo mama w'omuto namugambiddewo nze siri mmere he nabadde namukubakuba muleke eyo nga mukubye okuba ate n'alimwa n'okunsiba taddanke badde n'okumanyiira era mpulidde obusungu ali mu framing ali mu kusala bigambo ku TikTok musimanya ate musimanya omusajja yakwana nikola nga yandemerako ngene sindikira omusajja mesi nga yandemerako ngabuza ngamba nawadde namba yite n'okusema ko tetannaba nemugamba tannasindika message nangamba namugambye wana mbiye yasindikira anko mbunyima mukolo wengendo namba yo she is beautiful ajja kuba kusindikira message okitegeera kwa ngamba mjaka ntukole nga changu dole aleme kwekengera gama tu wajija kamulaga nti nza kwade na mama nasindika ko jalo I've given my friend your number agenda kusindikira message namba screenshot nga anko amugamba namugamba why have you sent her my number koye kwe kumugamba she wants to talk to you bwato nga wamugamba koye okay namugamba but be patient with her simanya bichi namugamba simanya be cool tomulaga arrogance kati ko awe ko mugamba okay bwato sanya nemusindikira message nungazo omusajja ngayira gani niko nagamba nasindikira anko era nangamba nongo omusajja yagana kamalo kisindikira no message nasindikira anko message yeke nyini nampa ne gundi nangamba musindikira message yani nga like she was keeping me updated nasindampa nga omusajja amugambye bwabula mukwano gonze ngando sagala bintu byaki byabakazi namugamba yagala kundetera bizibu nga bagamba Nicole she's safe nawe namugamba bibyaffe namugamba trust her nga wagamba omusajja naye omusajja baba yakulamu yewulira ninaye baba yewulira biki yali yewulira oyo omusajja nane ngamba Nicole omusajja nga yewulira nemugamba nze munnange ebintu ngamba kola kano musikirize booti nze nga ngane era saabikola ebyo byetisibye saabikolayo hagi newabayo nayogera nze saabikolayo era nali nga textinga nga wangamba textinga bwesitinga nkopinga aipesti nembimusindika nga okimpa nze ekintu kyemmanyi akulamu nga womumanyi nti alina ekisa yayita mutoni ebyo biseera nga mutoni akoze nga alabika buli mama obimanyi teri kyotamanyi namuyita gye yali namuwa emitwalo 4 owulidde emitwalo 4 gye yamuwa nga amuwadde nga omwana nga amuyita kojja kati awo ebintu abo gye babijja nze sibimanyi maama nze sikolagana nze kuva edda nedda nagamba nze Aisa twayawukana bubi ate ne mutoni yona ali mugamba nti balina mu restaurant nga amuyise just kumuwaamu lanchi ng'omwana amuyita kojja uyamala namuwa emitwalo 4 namugamba gende ewaka kati ebintu Aisa wabyogerera nze okuva Aisa yannyonoona ku social media nagamba nti omwana abadde nga wange nze muwonoonye nze maama ebintu byabo sibiriimu nze era okuva olwa Aisha tetukolagana tetukwatagana bo baba basazeewo okuleeta mpalana mu famire be bamanyi nze siri nabo nze maama sibiriimu saagala era babinteekemu saagala babiteekemu n'abaana bange kuba tewali atuwa kyakulya abo saagala nze bantabule nammwe oyo maama Puliti walizuula omwana we nze maama nsobola okumanya abaana bange kyebali kiringa emange sobola kwata emane mukunenzirawo ku social media ntandika okwogera ebyobusiru ni ku social media sobola nakulinnyayo era nze nsiba mugamba wofunira obuzibu bwonna nze kunsuubira kugenda ku social media owulidde weetobera bintu byonga ggwe ye Aisha waba talabye ensobi ya mwana we kyekimu ne mama Safi yabeerangawo talaba nsobi z'abaana be nze nsobola okumanya ensobi z'abaana bange nenzikiriza ti ye kino kituufu nate tekineetagisa kugenda ku social media owulidde ye waba talabye ensobi za mwana we nga tatandise teekamu na mwana wange nze bandibadde banneesonyiwa kubanga si be bandiisa tebamanyi nti oba twalidde tutya tebamanyi nti oba tubaddewo tutya saagala mpalana mu famire ye waba ayogera bibye na mwana we tateekamu mwana wange ayogera bibye na mwana we nze sikeerangako neneetuuma akatuumu nti nenjogera kino na kino banneesonyiwe nawe waba tasobodde kumanya nsobi za mwana we akyamukozesa nnyo ensobi kubanga ebyo ebintu bibadde tebyetagisa kugenda ku social media otandika kwogera abantu tuli bawamu tuli famire yemu abantu bamala ddo tutegeera okitegedde kati ye watandika okubusiru bwe n'atandika okugenda okwogera ebitakwatagana ku social media awo mba simutegeera kyabaaliko awo mba sitegeera mukyala kyabaaliko ebyo ebintu bya kisiru mama ebyo ebintu bya kisiru oyo Aisha ekyo si kyeyandibadde akola guno guwala gwe gumulimbye alemedde ozibuka amaaso omwana amuwolereza mu bintu ebitaliimu nze Aisa nze twayawula nze okuva yagamba nti omwana we mbusimanyanga mwesibyeko mbwe yayononekedde eno wange nayagala n'okundetera polisi mama byonna obimanyi tewali kyotamanyi newe nali mbeera nensenguka nawo nenzira owalala nembejjirako ddala lumu nze kati ndi ku lwange n'abaana bange nze sandyagadde batuyingiza mu bintu byabwe bo bato yabwe bagizanye bokka nga bo kuba nze Puliti tayogera nange Puliti tayogera n'abaana bange Aisa soogera nenze siina gwe njogera nekababe baana ba mama Safi owulidde nze ebyo ebintu byabwe bandibadde babitujjamu
kubanga ekyokugenda okuswaza munnaabwe ku social media si kyekikulu tova olaba abantu bakola abantu ebikyamu oli n'omusanga kukuba nga yeeyogeza yekka naye nga weebuuza byabaaki wabula oyo omukyala yandibadde abeeramu amagezi naye sootinga awo nno wetutuuse bannange era nga wenjogerera famire ya Akram jukira Akram omukyala amuzaala ye muganda wa mama wa Pretty Nicole yaguddemu akabasaanawo munnange banyiize olwa Pretty Nicole ne Akram kootadde Dr. Kulthum ate Dr. Kulthum yagambye nti ye teyeetaaga kumanya kika kya musajja era singa banaamumanyiira munnange ne bamwogerako ebijweteke ebintu ebiteetaagisa yajja bakwata abasibe kuba yagambye ye yeetaaga yakooyera ddala bamulamu banange Dr. Kulthum nno weeriiso Akram amwagala naye nga bo abantu bamugambye nedda munnange ebyo byonna obuzibu kwe bwava kuddira musajja n'omusuza mu kisenge ky'omugenzi Sheikh Muzaata munnange emirembe gyo tegisobola kubeerawo okutuusa nga mukyusizza ennyumba ne mukyusa n'ebintu byonna bigambo by'abantu wabula si bigambo era nga ye Bad Black naye ensonga zino tezimutumidde mwana aziyingidde mwavudeyo n'agamba nti since morning njagala kwogera ku Kulthum omufere wa Lakizale amufuukidde akabasa yasula ku kitanda ky'omugenzi n'amanya edduwa tezisobola kubaleka kyekimumbu ye Bad Black olwalaba nga oweeriiso atandise okupepeya ne Dr. Kulthum ate nga munnaye ng'ennyumba tebagikyusiza buli kimu kyonna ekikolebwa ng'omugenzi yaleka mbu ye yakirowoolezaawo ng'edduwa tezisobola kubaleka kyekimu kubanga bannange Dr. Kulthum omukyalo w'ebbeeyi munnange bannange byewuunyisa ennaku zino omusajja ye amufudde kitagasa abeera mu misango otakyava ku mapoliisi naye nga we tuli ku kale ate ye Akram munnange naye bw'atyo tayagadde kusemba nakyo oluvannyuma lwa maama wa Pretty Nicole okuvaayo n'amwogerako ebigambo mbu Akram amazeewo abaana b'abaganda be abaana b'abasenga be abaana b'abakojja be munnange abalimbalimba ng'agenda okubayamba kyokka ate gye bifundikira nga abakozesezza ensonga z'akaboozi kali maama Pretty Nicole eyavuddeyo n'abyogera n'agamba nti olw'okuba alina ssente yasalawo munnange ajooge buli muntu yenna waakika atalina munnaye kasente kubanga abe atalina bwogero kati Akram tumanyi bulungi nnyo si musajja anyigirwa mutooke avuddeyo n'agamba nti banange mu nsonyiwe nange siri perfect yes ndi muntu nsobya mbufunze abikiriza mama Pretty Nicole bina byamwogeddeko kati ebintu by'omuwala obiwulidde oba wabiwulidde saawa ate nammwe ebintu ebyo bituufu oba ebintu by'omuwala nabiwulidde naye ng'essaawa zino singa ibadde bituufu singa obujulizi yabolesetta ku mpewo wakiwulira nabadde saagala byogerako kubanga ono muwala wange anayoganda basinga baagala byonoonese olaba society gye tuli muri Uganda abazadde bangi balina abaana n'abatatuuka ku myaka gya Nicole naye ng'abaana bayonooneka Uganda yeetaaga essaala ku baana b'obuwala kasuku abaana bakola ebintu ebitali mu myaka gyabwe can you imagine omuntu akubira n'akugamba nti anko nina obuzibu mu kino ne kino anko nina obuzibu mu kino ne kino ate n'obanga omupange oyagala mupangira kulaba blackmailinga omugye mu ssente olowooza singa nali loozi ng'abasajja abalala singa ndi wakasuku kuba fe abasajja twekomako bwekomenze kasuku kino ekino nsiba kigaba mukazi wange ne mugamba nze siri perfect naye ngezaako okulaba nga neekingiriza abasajja tetuwona bumaaso kasuku omaaso bubaawo buli kiseera kabaka muteze taliyo naye era omukazi amala okutega akamaso bw'okagwamu omusango ne bagukusalira oba okitegeera kaakati nze neewala ebintu ebifaanagana bwe bityo kuba tomanyi bw'omumaaso bwe mpitamu lunaku kasuku anti kati ekiriwo ate Akram kati olabika bulungi amaaso gonna bannaye kale ate wuuyo oli Amerika abakazi kabakwetege naye munnange ebyo bya bulijjo kasuku nabirimu kuva South Africa sose birabiraano mu Amerika ng'abakazi bakwetega abamanyi bamanyi naye you're a hot guy Akram bamanyi naye era nkiyitamu kubanga simala gagwirana nsooka nentunula nempima iraba
abasajja tetumalwa era omusajja obeera ne dokita kulu naye n'osigala era ng'otunula ebbali ndegwe ekyo tokikola newe makikoze tekikwetaagisa kuvaayo kudda kugamba omuntu kukifuula nsonga mbe ng'agamba munze ndi perfect ndi malayika ekirungi tebankute na musajja oba semboozi zeenimusiza kuba nti nalina musajja munnange oli musiyazi kyolagazaoko naye nga kyematengezaako okugamba nti olaba abantu Nikolo twaba tetusazeewo tumutwale ku juvenile police abeereeyo amutwale mu kkomero ly'abaana abato nga gyali gye mugenda omutwala yenna yawedde era nga kikyasoboka epepa akamwadde mumumaze maama we yagaana okukkiriza nti yakoze bubi omwana asooka atuwa ensonga Kasuku lwaki yagoba omwana we ku myaka 12 n'amuleka ataayaye n'ensi ng'ewuwe waka mufumba alina waasobola okubeera naye ensonga eyo bwenaaba emulemye okuwa eggwanga engeri kyekiri nti anti ebintu byajja mu mawulire tujja kubimalira mu mawulire ffe tujja kugiwa eggwanga erikimanyi kati yezo ensobi zonna tazitunuulidde tasobola kukwata mwana we mutwala waka kubeera naye ani aba abeera naye atya nti omusajja ali ayinza omukwana nze simanyi kyajja kutubuulira lwaki yamugjayo kati maama Nikolo ye yajjawo omwana ewaka ku myaka 12 nekyeyakola akimanyi ajja kukyogera kakati asooka amanyi omwana gwasiba ku bantu amusibirako eki ku bantu oba okitegeera biwanvu nawulidde ayogera Kasuku oyo mukyala nawulidde ayogera nti mwanyinaze yantwalako essimu watwala essimu y'omwana Nikolo singa natwala essimu ye singa TikTok agirina mbadde essimu ye mwe mwali TikTok ye mwe mwali ne layini ye oba baali kavalinga baafuna essimu endala ne bali kavalinga tosobola kulikavalinga singa yali alikavalinga singa yali yandirikavalinga nga teriiko kyobola baye omwana ebintu tabyogerako naye ng'omuzadde ali mu kubikkiriza mwana azzaamu okozesa ensobi nnyingi nnyo nga bwe yamubikkiriza mu nsobi ezaatuuka mu maka ge amukwata asigale nga nga teyasobola kumubikkiriza ku ezo nsobi lwaki yamugoba kati bino bye bagamba mbu abaana obalya weeyambulira mutoni bituufu mbu wagamba mbu eddiini musimayo eddiini tekola etya neŋŋamba Akulamu oyagala kulya ate baana bo ngenda kuteerako odiyo ya mukulu wange muganda wa maama Nikolo maama Mutoni owulira njagala ogizanye ku mpewo oyo omukazi yakwata ayagala akwata asiga ekifaananyi kya muganda wa muwala we olw'okuba ye omwana owuwe muto kwoli naye owuwe ebintu byakola biswaza oba kitegeera naye ate Kasuku ebyo bya bulijjo society gye tulimu abaana abasinga bwe batyo we bali n'abatenkana myaka gya Nikolo lwakuba nti Nikolo obuzibu bw'alina yavaayo mu kamera ali mu kamera Kasuku talina wasobola kwekuuma ku kyo teri kintu kibi nga kamera Kasuku Kasuku ffe twakolanga ebintu byaffe nga byamunsirise nga teryamanyi niye bukyanga nyingira mu kamera tosobola ne bweyingira mu dduuka waba bakulabye abakuba ebifaananyi otuuka n'opaakinga ekimotoka ogenda olengero lyajja akubuuzaako nti ogamba Kyakulamu nga oba tetusuubira nti waliwo n'Abannayuganda abaliwo abakumanyi oba olwokuba Bannayuganda bo baagala kukulembeza nti ye Akulamu aswaza omukazi nswaza mukazi wange si mukazi waabwe kiddemu omukazi nswaza mukazi wange so si waabwe baleme kumujjukiza buli ssaawa oswaza Dr. Kulu owuwo atali waabwe omanyi nange mbadde wenzijaawo nga njakugana naye hajati naye awo kimaze sirina kyengenda kwongerako Akulamu omukazi wuwo kasita okyogedde nakugamba Kasuku saagala kuwuliriza mboozi ezo kubanga Bannayuganda bo baagala kulembeza ekyo Kasuku nze baiteyo kankubulireko nze seetaaga kubanga ntegeera ku bantu abalala nze ntegeera eri mukyala wange abasigadde seetaaga kutegeera gwamanya obonde basitegeera oba ntegeera it's up to you abantu beninako amakulu be bamanyi nti ntegeera
so oye naali eyo ng'alina omwami yali perfect oba ye omwami ng'awulira ali perfect nnyo Katonda amusaasire. Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira eby'avudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirala. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias